Abakulira ebyobulamu mu disitulikiti Kikuube bagamba nti omusomesa mu ssomero lya primary mu Kyangwala Refugee Camp bwe yakomawo okukakalabya emirimu yalina obubonero obwa coronavirus kwe kumuggyako sampo ebyavuddeyo byagenze okukomawo ng'alina coronavirus. Dr. Nicholas Kwekiriza akulira ebyobulamu mu disitulikiti Kikuube agamba nti bajja samples ku basomesa 23 ku ssomero limu wabula alizaati bwe zaakomyewo nga 13 ku bo balina COVID-19. So bano tubatire mu kiweka hali tulya abalwaire ba corona kuranga twabatangira okutulira abandi kandi twatahembera yona kwolekya ngu esomero nhalera kingura abaana batasobola koraki okufuna obulwaire so nkwenda kugumya abantu. Kati essomero lino kigambwa nti ligenda kugulwawo okutangira abayizi n'abalala okukwatibwa COVID-19. Kwekiriza asabye abantu okwegendereza nga bazzaayo abaana ku masomero ne kampeyini ezitandise. So masiki tulemu tukoseze kurungi kandi twahondera emigendero yona nyakuteeyo ko bwebu ntumanya ko buliyo. Wabula gagamu ku masomero agatuukiriza ebisaanyizo byabyo ebyobulamu gatandise era nga bakola butaweera okulaba tibatangira okusaasaana kwa coronavirus. The masks they have reported with masks and we are checking them, checking their temperatures and recording, and we are even sanitizing them and even sanitizing their property. Kati disitulikiti y'Ekikuube wezza abantu 13 abakwatibwa coronavirus ng'omuntu omu ye yafa okuva mu nkambi y'e Kyangwali. Ismail Kasoha yakusakidde Gwen ku Lwabukedde TV.